Bwetwogera kati omukulu Muhoozi Kanyarugaba alangiridde olutalo ku bannayuganda bonna mu bitundu gye tuli abanaagaana okusapootinga taata we era abataagala bikola bya kitaawe. Alutegeezezza nti bwe bakusangira wonna naawe ogenda kukejjuutuka. Omanyi bano bantu bangu nnyo okusalawo nga bye baagala era bo bakola bye baagala, bakola bye banyumira, bakola byabwe nga bo abantu, naye twongera obajjukiza n'obategeeza mwe bakoledde ebyabwe nga bo abantu nga bo bwe baagala, twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti akadde kaabwe kaweddeyo. Mumuleke awungire ku bantu, mumuleke alowooze nti nno yalina ekisooka n'ekisembayo, mumuleke alowoozesa abantu nti ye waatali tewakigendagenda mu maaso era tewakigenda ttambula, naye ensi emulaba, abantu bamutaddeko amaaso. One time bino ebikolwa bye byakoze ku bannayuganda abatalina wadde obuzibu, bannayuganda abayaaya n'okulaba nga tufuna ekituufu kye tulina okufuna era nga bayaaya n'okulaba nga enkyukakyuka egendera ddala mu maaso. Tumuleke akole katembawe but byagenda okukola byonna ajja kubijjukira. Abaana b'abantu abattiddwa, abaana b'abantu abatemuddwa, abaana b'abantu ababuuziddwawo olw'ebikolwa bye, one time Mukama ajja kuba wanjawulo era Mukama ajja kuwulira bannayuganda. Tumuleke mubaleke bujulizi bonna tubulina nga bannansi era one time tulizannya firimu ya Museveni netugamba banaye musajja ngaali mutemu so that n'abasigadde balabako. NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. He had with Mabutu is once you're in power, you need to bring some of my own people into your system. And the reason why he wanted to bring his own people into the system is that the Tutsis see themselves as a superior people to Bantus. And so they want to reinstitute something called the Mapororo Tutsi Empire that is going to rule over Central Africa and the Great Lakes. Because if you look where they came from in Uganda, Museveni is Tutsi. And he is the one who trained together with people like Paul Kagame in Tanzania together with our liberation fighters. And when they came from those liberation camps, then Museveni went and took power from Obote, and then he put people like Kagame and the Hutus and the Tutsis into his army and intelligence. They then started murdering non-Tutsis who wanted power in Uganda because they were. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Operation Sim is an unprecedented report by the first Western TV team to investigate the intolerable abuse of Ugandan women and men through rapes by the NRA. For a long time, the NRA government has been killing political opponents by deploying HIV-positive soldiers to rape them. It is the only government which is actively involved in the intentional spread of AIDS at a time when the entire world is struggling to stem the spread of this deadly disease. Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? I was never assisted by a single Munyankwere when I was studying. The only people who helped me to study were two Baganda. Omukusoma kwange taro Munyankwere no Muyankonyiri, either directly or indirectly. Not one. I don't remember any Munyankwere who ever contributed to my education other than the teachers who are being paid to teach products. Now, if you hear a Muganda
talking, Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagwe neguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Baganda. We shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. When you say this, atunde Sabasaja mukamwa. When you say this, atunde Sabasaja mukamwa. Ogamba otya mwana wa mama, nja kusaba n'obwombefu bw'ekitalo nkwatira mu katambi kano. Tulina ennaku naye ate munnange ffe tulina okweyozaako ennaku. Olunaku olwaleero embizzi ezituula mu kiyumba ky'embizzi gwe kyoyita paalamenti, embizzi gwe zooyita ababaka zaayongedde okufukula. Zino ziraga nti njala nnyo era neetegefu n'okudda ku byana byazo bizirye olw'okuba njala. Naye ng'embizzi zino buli kimu zikifuna. Nkugambye buli kimu zikifuna. Embizzi zino tuzirabirira okuviira ddala ku lugoye lwe zambala. Embizzi zino tuziriisa. Embizzi zino tuzinywesa. Embizzi zino tuzitambuza ku ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo. Embizzi zino tuzijjanjaba. Situkoma kuzijjanjaba wabula ne famire zaazo okwo nga kwe twongereza n'abakozi nga 2 ku 3. Naye olwaleero embizzi zino zitusasula ki? Bwe zitula mu kiyumba kyazo ekyo kyoyita gwe paalamenti y'eggwanga, zitandika kwefaako zokka na zokka, ziva ku mbuto zaazo. Ekintu ne bwe kijja nga kigenda kunyigiriza ono omuntu wa wansi alabirira embizzi zino, in fact mukama waazo zigamba mutuwaayo mmeka, bwe muba mutookyayo ffe tewali buzibu katuyise. Buli kasasiro ziyisa azironga zibagenda zitemerayo akasente. Naawe nkomawo eri ggwe munnayuganda omulonzi. Paalamenti y'eggwanga eyo esingamu babaka ba NRM bali mu 347. Naye njagala tutunuulira ebitundu gye basinga okufubutuka. Olwaleero mu Western Uganda gye baagala okulaga nti walungi nnyo, bino byolaba ku katambi ako biri mu Western Uganda. Enguudo mbi, amasomero teri, amalwaliro teri. Teeberezaamu mu mulembe guno ogwa 21st century. Gavumenti yakatufugira emyaka 4 naye tewali na ambulance. Omuntu alwala ne bamuteeka ku kiti, ne bamuteeka ku miti, ne bakola emiti bwegiti, ne bamwebasaako abantu 2 ne basitula mu maaso, abalala 2 ne basitula emabega, ne batwala mu ddwaliro. Naye nga n'enguudo ze bayitamu mbi nzibu. Nkuba weetonya tosobola na kusala. Naye eddwaliro ki gye batwala omulwadde? Bino ebintu biri wano waffe waka. Akakatambi kolaba kali mu Lubanda. Neighboring ya Kisolo ne Rukunjiri. Mu Western Uganda efubutuka ba minister embuto beziri mu mannyo
efubutuka bannamagye abali ku lanka ezawagulu abafubutuka ba DPC ninjagala otunuulire gwe omuntu bw'ofaanana olwaleero ababaka beewadde miliyoni 10 nga bazikimakira mu ttumbi naye kuviira ddala ku sipiika ne deputy speaker beewakanye nga batannakwata ku ssente naye nga naye mabegako era bazze nga beewakana kuviira ddala mu 2.5 ku term limit bazze beewakana tetunafuna ssente naye nga ssente zaayise mu 2011 ne bakola ekintu kyekimu mu 2017 ne bakola ekintu kyekimu mu 2022 ne bakola ekintu kyekimu ne leero bakoze ekintu kyekimu naye nga beewakana naye finally ssente nga zitambudde olwayo njagala okubuuza paalamenti y'eggwanga etuula kiro era weeba etudde ekiro ng'erinawo emergency ababaka balina kujja nga beebikkiridde biwuulu balina kujja nga bambadde ebitategeerekeka balina kujja na bisawo mu ngalo kiki kye baba bagenda okuteesaako ekiro ekyo ng'emisana paalamenti ebeera nkalu naye ekiro ssebo bajjudde era bagenda kuba bagamba munne twabaddewo ne emergency kyova olaba twatuula kiro ekyo naye nga bagenze kugabagana mu nyago bwe tuddawo ne tugamba ku babaka bammwe ne tugamba ku bakulembeze bammwe olw'okuba basiisiitidde mu Buganda wano abandi badde basimba Nakakongo ne bagamba munnaaye naffe abaliwo abatono b'opposition katusigale ku mulamwa tuwulire bannayuganda ekyokukola emmundu tugiteeke kuba nababaka ba NRM bo abaliwo obuvugibwa niina abaffe ogenda okubalaba abali wano bemuyitamu abalimu ensa Basumani basaalirwa babuduka tuntu Mataya Simpuuga Basegona akali amaggwa Basemujunganda bonna bewandirabye nti balimu ensa bandiyimiridde ekisooka baludde mu paalamenti bafunye ku kasente akawera buli kimu kyonna bakikoze balina amasomero naye omululu gukyabafuukidde omululu abantu bano tugenda kubakolera kiggwe munnayuganda ndi wano okutegeeza omuzungu Samuel Leeds yagenda ejjinja n'azimba waadi y'eddwaliro ku biliyoni egi waadi emu Kawempe National Referral gavumenti etugamba yagisaasaanyizako biliyoni 43 olwaleero ababaka bafubutuseewo ne biliyoni 55 njagala okwate biliyoni 55 ozikubiseemu biliyoni emu Samuel Leeds gye yakozesa okuzimba waadi y'eddwaliro olabe twandibadde ne waadi mmeka mu disitulikiti yo wandibaddemu ne waadi mmeka naye ssente ezo zigenze eddwaliro ligenze mulago yokka baakulaze nti bagiwadde biliyoni 17 zigulire bannayuganda eddagala bonna munayo oli awo omaamidde magi olw'okuba akasente omubaka akajjeyo essaawa zino agenda kukaleeta mu constituency akugulira akasabbuuni akugulira akasukaali akugulira omunnyo akuweeyo 15,000 ogende mu box wali olonde olw'okuba bakwaddeyo 15,000 naye alwanula lira atwale miliyoni 10 zino kubanga amanyiza ezimuzza mu paalamenti naawe osiisidde omutwe bakuleetedde paketi y'omunnyo bakuleetedde kilo ya sukaali naye bakutwalidde Kiruddu namba bakutwalidde Mulago namba Lubowa Specialized Hospital ne bayone bagamba nti ssente bazibbye ezibadde zigendo zimba eddwaliro ezikola ku ddwaliro ssente ezo bazibbye n'osigala ng'okanudde amaaso bwoti era ng'oli mumativu nnyo ng'ogamba bannuwa mutwe abo tebamanyi tebalina magezi tebategeera mutuviire ku babaka baffe mutuviire ku bakulembeze kankubuulireyo naawe eddereeva avuga omubaka ng'omutwalo okukima omunyago njagala okimanyi essomero omwana wo lyasomeramu si lye ery'omubaka lyasomeramu eddwaliro bagenda okujjanjabira omubaka si we bamujjanjabira bajja mujjanjabira Aga Khan mmwe mutaazuukuke ne twambalagana n'abasajja bano zino biliyoni zizigenze mu babaka zino biliyoni zizigenze mu bakansala zino biliyoni zizigenze mu bayimbi naye nga ffe tweyaguza nkota enguudo mbi nzibu amalwaliro gali bubi ebyenjigiriza biri bubi guno omulimu gwaffe nze naawe it's high time ozuukuke gwankanulira amaaso gwe omanye ekyokukola tubeeko nekyetukola tutaase eggwanga